Kale mwena bali ku The Still Hope tubagala nnyo The Still Hope 2 AJ Media Dreams and Visions gye mikoto gyaffe osobola okuba nga ate otusangayo buli wamu waliwo ebintu byanjawulo ate ebisobola okuba nga ate bikuyigiriza. Olunaku leero tugenda kutunulira places where a devil agents occupy ebifo ate abaweereza ba sitaani bye basinga nnyo okuba nga babaamu bye basinga okuba nga bakozesa byolina okuba nga ate weegendereza byotalina kuba nga ate osaalimbirayo n'omubiri gwo nga toli mu mwoyo otherwise oyinza okugenda ate n'okomawo nga naawe bakufudde ki kye bali. Kale katusabe kitaffe oli mulungi tukudize ekitibwa n'amatendo okuba nga otukoomye twenyika mu ndagaano n'omusaayi gwo mwoyo mutukuvu jangu oyigirize era osomesa abantu omukristo Yesu omwana Katonda omulamu. Amiina, amiina. Kale ndowooza wetuva wano tugenda ku channel yaffe twabagamba tulina channel bagita Dreams and Visions era olunaku leero twogedde ku kuloota accident kitegeeza ki ne twogera ku ki kuloota ebibala dreams about fruits okuloota ebibala kitegeeza kikasi gwoba tonaba kuba nga ogendayo gendayo olabe vidiyo ezo ate osobola okuba nga obeera aware. Let me tell you, never ignore dreams. Don't take dreams lightly. Ebirooto byo kulabula kwenyini okuva eri Katonda kubanga obuvunaanyizibwa bw'omwoyo omutukuvu bwe kubanga atulaga things to come to show us things to come. So gendayo ojja kuba nga ate olaba ebirooto ebyo otuukayo subscribe nga sabaawo linki oba yita ku namba zaffe za ssimu. Kakati ekifo ekisookera ddala aba agenti b'omulabe sitaani kye basinga okuba nga bw'ocupaye nga baagala kye tuyita amasaŋŋanzira. Amasaŋŋanzira mu luzungu kye ki? Osanga oluguudo nga luli in the T-form obanga it's around about okitegedde awo baagala nnyo amasaŋŋanzira where one or more roads join. Awali oluguudo olumu oba ezisukka mu oluguudo olusukka mu lumu wezikola ki wezikwataganira awo baava awo ebira point. Era tuva nti in most cases accident ezisinga zitera okugwa mu bifo ebifaanaganako bwebityo. Mu luzungu okusomera baatugamba nga kyeki konja school fees namulya kati gojja kumbuulira oba tewamulya. So awo enguudo wezisisinkanira awo maama eyo point nkyamu nnyo kubanga agenze mu basawo ne bamugamba okweyambulula bamugamba kukola ki kugenda awo. Bano ba agent ba sitaani we bavaze mu kitundu okuzimba ekyoto tebakizimba along the way kiba kizibu nnyo batera kizimba kuki ku round about oba mu masaŋŋanzira enguudo ezisisinkanira bwe batera okuteeka ekyoto kyabwe ekya accident. Kakati ekyoto ekyo kisobola okuba nga kifuga distance ewerako era amaanyi agasuula emmotoka gaba gasinziira awo oba amaanyi agakola obubenje gasinziira ku round about eyo ne gasobola okuba nga gakonekitinga. Lwaki nti bagamba abantu bagende beeyambulira awo wabaawo ekyoto ky'omulabe sitaani wabaawo ekyoto era in most cases amasaŋŋanzira awo ku makya watera okubaawo ebintuntu ebitali bya bulijjo bitagaladagala sente binusunusu okitegeera watera okubeerawo ebintuntu mukyalo baatugamba bambe okwata kibooko n'ozikuba naye bannaye baatulimbanga mbwe eddogo liba livaako bagala eddogo livaako nambooko kale mbu olonda sente osooka n'ozikuba ebyo byonna baatulimba kubanga butamanya and there are some people also who are still believing in such. So the most dangerous places is where one or two or more than two these roads meet. That place is so dangerous. Sometimes it can be in the T-form, sometimes it's a roundabout n'ebintu ebifaanaganako bwebityo. So ekyo kifo kiri so dangerous era aba agent we bakola ki we batuula era obanga oli mu kitundu oba onoonya ebifo by'okusabira ekyo kifo kikwata namba emu kubanga amaanyi agasuula ate emmotoka oba agasuula agacausing accidents agasibukaawo. Rituals ezisinga zikolebwawo sadaaka ezisinga zitera okukolebwa mu masaŋŋanzira ago. Kakati ekifo ekyokubiri
kubanga it's a suitable place for blood omusaayi gusinga okuba nga guyiika. Ekifo ekyokubiri tuzita malls, these big shops, village malls, gassemaduuka mu Luganda tujinza okugaita gassemaduuka. Ebyo ebifo biri so deadly, nze nina byemmanyi awe Bugolobi newa. Those are satanic places. Era kasita oyingira omwo oba owedde balina muzi saloon balina ki so during our religion we could go there naye Mukama yatujjayo. So malls no abagagga gye musinga okwagala shopping. It's not bad but you have to be so careful. Before ebyo kasita ogenda nga toli prayerful they overtake you. Bikusaanikira amaanyi agalimu siga bulijjo. So people be careful with malls. Ojagatako ne kyetuyita shops, gana amaduuka bagenti kati baguddewo amaduuka, so bakuguza emmere eri dedicated. That's why nti Bible ebintu bino yabiraba. Ekyokulya kyonna kirina okuba nga kikola ki, twebaza ate ne tukitukuza mu linnya lya Yesu. Kubanga tomanyi where you have bought food, who has sold you food, n'oba omumanyi where has that person got that food from, ye yagisuubuddewa. Ekigeni, so bino ebintu Katonda yatusaasira naye ate naffe tulina okubeera abagezigezi, tetulina kubeera awo nti Katonda yamanyi. So twegendereze gassemaduuka malls, twegendereze nagana amaduuka even shops ziri so deadly bagenti kati emirimu gye balimu kutunda mmere kukola ki. Ekigeni agenda najja omuceere wakakande gwe n'aguleeta mu maduuka omwo, they distribute. Bagenda ne bagula, let me tell you, bagenda ne bagula omuceere wakakande newa, agenda nagulayo kireegi najja n'amixinga mu muceere gwe bwanti mukisa. Kati bw'ogenda n'oli ebintu by'otategeera olaba otandika kuloota kakande gy'otagendanga, olaba bintu byo. So we have to be so careful. Ekifo ekirala, these are bars, amabaala. Bagenti baagalayo nnyo bars. That's why sometimes violences mu mabaala gayitiridde, kwekuba amasasi, okuttingana mu ngeri eri carelessly, n'ebintu ebifaanaganako ebityo. So sometimes abo abantu tebaba bokka, abantu bayingira mu mabaala nga bategeera bali bulungi, naye kasita batuuka eyo their agents aba-influencing ekifo ekyo. Ate ebifo ebimu byaba agents, so buli wateekayo oba buli watuula mu kifo ekyo asaanikibwa, atandika okuba nga ate afuuka ekintu ekirala. Abadde banyumya bazze obulungi nga banyumya, olina okwekakana waabanga akola mu kitongole kyabwe akwerinda ajjeyo emundu akubye abantu amasasi from nowhere, olusooli akuta eccupa akubye munne, just a minor thing. So those people are always bali demonic or possessed, bakyozeki bakwatiddwa mu nsi ey'omwoyo. So amabaala byebifo ebimu omulabe sitaani baba agents bye basinga okuba nga ate babeeramu, era byoto, era mubeera n'ekibaala ku kyalo ne mutakisabira. Ekyo ekibaala kigenda kunywa amakanisa gonna agali awo. I'm telling you, if a bar is next to church, my goodness, church egenda kustrugglinga nnyo. Era we baterina begayirizi, sinabasabi kuba basabi buli omu omusabi, but I'm talking about an intercessor. An intercessor different from a prayer warrior oba someone who prays. Kakati ekkanisa we baterina begayirizi ng'eri kumpi n'ebbaala, gwe kola research amakanisa gonna agali kumpi n'ebbaala olabe their lifestyle, their struggle, agamu gaggala nawe ebbaala nga ebbaala nerisengula ekkanisa. So amabaala nabyo bifo byankizo eri omulabe sitaani, era wobanga osaba ndikuwa ebifo by'oyinza okuba nga ate olumba. Ekintu ekiyinza osembayo y'ekkanisa. Kanisa ba agenti bali mu makanisa, mama nze ate ab'omu kanisa baate balala kuba they look to be holy. Ekigeni tosana babanga abasinza Katonda, they are very complicated. Tosobola bategeera unless ng'olina omwoyo wa Mukama, ate n'obategeera bakukuba.
ba agent ab'omu kanisa neeyisa yaabwe ndala n'ab'omu mabaala, ndala nnyo n'ab'omu mooro, kubanga bano baava bazibu ate baagala nnyo mubategeere, kubanga w'omutegeera nga Mukama takwadde ku bibala bye, ogenda mera obusungu, omera obukyayi, ate buli woomera ebyo oba olikolera sitaani. Kakati woomera obusungu n'omera obukyayi, toyagala otandika okumwogerako. Kakati oba otandise okubala ebibala bye baagala. Oluusi bakikola nga kasonso bakunyiize bano ba agent mu makanisa, bakikola nga kasonso wakunyiiza. Jjukira baakunoonyeza engeri gya penetrating through your spiritual life ng'alemereddwa. Kati ameka sure wakunyiiza waati oba otandise okubala ebibala by'oli amutumye. So buli otandika okubala ebibala by'oli amutumye aba afunye access unto your life. Kibanga nti bano ate bo bali so different, bali so stubborn, bazibu bakutegeera, olutalo lwabwe lwa mwoyo nnyo, akitaaga nga ate olina nnyo spirit of discernment, beefuula abali holy. Goodness. So byebyo ebifo byesobola okuwa amakya g'olwaleero eri emmwe abeegayirizi nammwe abeetaaga okuba nga musabira amawanga oba omubiri gwa Kristo, ebifo ng'amasaŋŋanzira oba roundabouts, mulina okuba nga ate mubisabira nnyo, kubanga byo accidents, rituals, bloodshed byonna bituula awo, malls ezo ze mulaba, bars, amabaala, shops, amaduuka betugula ebintu, bantu balidde ebintu bye batategeera, then churches n'amakanisa. Ebyo ebifo bejenti ba sitaani ennaku zino basinga okudigiddira, basinga okuliira obulamu, basinga okukuma ebyoto, basinga okucyakalira, basinga okuba nga bawambiramu abantu. Kale abadde mugala Jamiru tagenda kusukkawo awo, yabadde akutuusako ensonga ezo. Nagambye saba linki ogenda olabe. Okuloota accident kitegeeza ki? Okuloota ebibala. Fruits kitegeeza ki? Twalabye okuloota ki? Tugenda kulaba okuloota snails. Snails amakovu. Snails. Kyeka makovu mu Luganda. Tugenda kitunuulira okuloota akagaali ng'ovuga, okuloota emiyembe, okuloota ambuleera, okuloota umbilical cord, okuloota akalira kitegeeza ki? Tugenda kuba nga nakyo tukitunuulira. Okuloota ng'ofudde, gwe mwennyini ng'oloota mu kirooto ofudde. Tegeeza ki? Kale weekumire ku mukutu gwe bayita Dreams and Visions. Teekamu Dreams and Visions ku YouTube by Mugala Jamiru ojja kunfuna, oba saba linki awo. Kale abanadde Lesiro Hope ndowooza mbasibudde amakya amalungi. Lesiro Hope 2 Media. Beere bulungi ate era mwerafu.